mu bintu bino byonna saagala mu muntu akosebwa oba anyigirizibwa nze okuvaayo okuboogerako nze wenvaayo nenjogera ku muntu ekineetakisa kumala kumpa ssente amwe presidential advisor eggwanga lyonna nkola mulimu gwange. That is my job. Nsasirwa State House kwa advising ebe nakulungamya eri gwanga nsonga ntuufu. You get? Agamba nti namusaba $5,000,000 ajjeyo enne ekiraga namusaba ssente. Era nakunoonya ddi era nakusanga wa. Era ku deal ki what is $5,000,000. Gwosobola ga $5,000,000 ku YouTube channel baku social media mbakuwolereze. Omanyi kye bayita $5,000,000. Ngomanyi kye bayita $5,000,000 gwe ogogera bwogeze $5,000,000 mugamanyi mwabaje jemba mwabali amazi. $50,000 mugamanyi 10,245 mugagamembo omuntu agende ku TikTok akwogerera oba ku social media wabula muli basirwa ate muli bagwagwa mukyayo kyanyolwa sympathy za munoonya $5,000 mugamanyi nga n'omotoka bamuvuga bwaloni mirembe ali mukusasula mabanja eri kwono omusajja gundi mumanyi kibaita $5,000 mwe basirusiru mwe munoonya okuba abantu propaganda bana bemwe emitwalo 10 ne basaamirira tanna kunnyo tiwaliwo n'abasirusiru abakikiriza omuntu yenna atamanyi $5,000,000 soka webuze $5,000,000 ne weziba $10,000 kale katude mu $5,000,000 ani gwe sowe kwa $5,000,000 ku social media mba akwogerera oba akuwolereze oba bere ku side yo oba waayirize asobola zisaba ngana TV tesaba $5,000,000 nemwe obusiru mwabusubula mwa mwali mabulime anyway sagala nnyo genda yeyo sino obudde mpazo olugero yangulidde nga mazo gane bebe nabena kwa banonye kugoba muganda wa mirembe kuduka nze nganonya solution emu kusigala nga tulanga business bwe nagenza okulanga amaduuka ga mirembe n'ensambya Ssaabasajja wadde nusu olw'ataano in fact nze nasasudde jobless billionaire ne Nurudini Ntege nani it's my own money nabadde nva kufuna musimbi muyitirivu nalindi awo wasone bankubira nga bagala kumpa sene ne zaidi nga nyingi jobless namusanga waawo nga zekola kwa kwenye media bikinanga mamimbi kibikisibu ne mugamba jangu tugende ngenda kuona sene nja kuwaayo ne zaidi nitugenda nabo nituvuge motoka yemu ekirungi nabadde wona Nurudini nabadde wona Yasin nabadde wone jobless billionaire ate bonna basobola okwogera bwe mbanga nalabye ku manager oba ku nsambi oba kwani nensaba sente oba ne mbaga nti mumpe sente abasajja bo oba babasasudde sente kale fetulana kimu kulaba nga business z'abana zisigala zistablinze. That is it. Ndudde banga dene nga ngaidinga mirembe n'ensambi nga babakuba no utalo lwaliwo nga nsambi agenda alumba mbo nsambi afani atakwatangana ku nnyondo atamanyi nawe bajja mwe kyemutakwate mukimanyi nsambi okakasomanyi okubajja waliwo bazeeko abavuka bakuvumiranga kiji wajjange bintu sagala kuteeka mu nonsense kubanga nze sinajja wano kulwana utalo yawukane n'emirembe no manye ebintu bibiri okuyimirizaawo business y'omuntu abantu bayita mu bintu bingi okuyimirizaawo business abantu bangi tebafayo nga abantu bayimirizaawo business omala okuyimirirawo abantu bangi balwana okusula business esobola okugwa mu nnaku 3 mu wiiki egi kyova olaba nagambye mirembe ekigambo kimudda ku business njagala mumubuuze ne olunaku lwajjo namulondodde paka akole live nangamba talina waakolera live tasobola kudda waka ne mugamba teekayo waakiri ebikadde ne mugamba kale genda namulanda okolezi live business esigalenga stabilize nenga mami ape home mama yapo muti satisa nina voice note ezisuka 50 ngoyagala kutta mukazi nina messages mwade mwese bakumukabasa senu nkumangamuloza ntino mukwano mungamuloza mama wa mirembe omuto taina voice note ntandikwa kutemu kwemo kiwulire nte emu kwemu kubikolobero byobadde okola nte omuwala ngo musiba n'emigwa sibye njagala okgenda mu choba sagala nkugamba saga temutandika propaganda kutakula ntalo omuwala wamujjako essimu ne mali nejja omumwina mwentebeza mu bante bemirembe yabadde azireporting azileta mwina momwe kinne kimu nakugambidde baba bavuka bakuwa advice nsamba bakyasinza okuba ba enemy bo bakola ba okulakulana bakola bodduka omuvuka yasose kunimba nti muganda wo ne mubuuza bibuuzo namubuuza bibuuzo bwe mwajja okundaba ne mubuuzo oli muganda wa wansambya dya kinawe nanga majja sikale erinnya nze Ivan naye Ivan ne mubuuzo okola mulimu ki
nani bali mambo yakolanga mu ne mubuuza kati okola ki bonna tebalina mulimu bali awo bayimiridde ku mirembe ate bakuba mirembe nze njagala otasa ebintu bibiri sina kimu kye muli baana bato fe tulina kulwana kulaba nga mustandinga fe tuli bakozi bakulu twawanga kukadanga twawanga mukama aba bless na baddo mukisofunya akawala kali adi working nayo mba mulowoza ndi mujja kuba abantu propaganda yasabe milioni simanya yasabe milioni 5 omanyi milioni 5 gwaloga kuteko oloko mbade mugenda kwa account ya milioni mujja ko sente ne mumwasamira milioni 5 ogayina ogampe mugayina mu goma milioni 5 jagasobola okulanga ku business baje gasobola ogayina wale okakozeko mugenda kwa alfa moto ne mujja moto ko mwana abera mu diproso nasaswa namasaswa motoka ne bagasikambula nati okuswala swala ngate okuswala mbe motoka jimbade muvuge namba bajjaji yangezeyo ku bondi nasasula nakola ki byagala njogere mukwa totakula totakula omanyi mwine obukazi obutanabo obwajonjo obwafuna obujonjo mu magulu bomwa mitwala 2 sirezo level wana wale bengo ezengula ze nyambala ngule ngolwa kakadde bukadde bubiri wansanza ngangwa nongula uno rugwe lwa mitwala aga obago yogerako nongula rugwe lwa mitwala makumi meka bo sasude na mitwala ana atete saba de wom mwanako zo bulango mwana beko nga manonya nti mu percent nze njagala kulaba nga mustoboling business sigale immediate mbaga za kimwa abana abato futulina kulwana kulaba nga abana abato basigala ba standing nze nyewe muvayo mu concept propaganda yasa milioni 5 gomanchi baita milioni 5 bo uli mogere bogezi ogamanyi gwaloga kutanako waloga kutanako gamanyi oloko mwaje ne mugulabinga mirembe ne engagement byali byakugulabinga omwala mwamu wamba ne muproposing ebekisusu nasola swalanga olese kamera nyingi ati ogamba abantu nze sibirimu tomanyi bulungi kye mwakola nina voice note nina buli bujulizi kyoba nagambe lidi yadde ku business ye ado nakyo ogenda kumukola ngosa nina 5 omaje wata 5 ngosa sulira ki waisa muteni waisa muteni bakwana basabe benyine bebalwana nsambe ayawukana ne mirembe nsambe yenyine ebintu byakola anywa mwengo gwe kisirusiru nakuba mwana amujjako simu omwana tesa bintu emmeri nejja omwana mala wiki nga talina simu tasa ku receiving emmeri neddayo ate ne bidda gwaku bina bisasula buto ebito bimanyi omwana badde omusemi gwe badde osibambwa gwe nno ojja kutakula entalo zotajja ofunenere ennyo obwerere lwana kimu omukazi mamanyi baloyabe babadde bataddeyo benna basitopinze obambaleko bigende maaso omanyi baloya bamembe bebadura fitinze ebadde bigenda maaso kuba buli kimu mukimanya engagement mwagifosinga teyaliyo mwagikola nga omwala agenda bweri kusuba mumye visa nga bagamba nti simanya abafumbo babawa manguzi visa kyogala gwe tobimanyi abo bannamukadde boogulaagula okuvuma nja kubavuma mmwe nja kubavuma nja kuva mu kubuulirira abaana abato mbavume nja kukuvuma n'ennyoko akwenyinyale nja bavuma nga lesibawayiza kintu n'eki Bible egamba obeera ku mazima n'obeera omusigala oli muwanguzi enzita gy'oyagala okutta muliddira weeyita kawadi weeyita bano abantu abaabo weeyita gundi abaana bali kawadi batitiza okufaofita sana kudda ku bizinesi zaabwe owambe mama w'omwana ne baganda be mulesa abasaba muguza bino ebintu mumanyi bino ebintu tugula mu supermarket bino ebisonka ebiriko ebiringa animal print mubitadde mbuliibo omwana mumenye ekisenge kye mbusimanyi lidi yamuloga mbusimanyi bamuloga wa olwokuba bakatoliki bakiriza mufumbo mwana butano banoba gwe mani
Tontakula mukwano. Tontakula. Ivan chava kuchimirembe akube kuba emotoka yo. Ngamba Ivan oli omulala. Chava kuchimirembe akube emotoka yo. Njo gamba. Muve kubana muntu ayagala mirembe adingane n'ensambe ate wali nsonga lwaki ovuma mirembe. That is it. Omuntu abagazala nga business yabwe bombi. That is it. Mirembe tano bye leero bwabo bakimanyi bulungi. Mirembe tavuddeyo leero tajja kwogera bulumi bwayitamu naye ayina buli kintu mu kiwandiiko. Abantu bamanyi nti fani kyawuwo temumanyi mirembe byayitamu. Temumanyi mirembe byayitamu. Ekirungi nsambe buli kimu kyenkoonako akatono okimanyi kati temuzi kusamba yebase. Kyova nagambye njagala Godfather wansambya obinga n'abantu boyogerako nga tonakola bino. Mwera wamusanga Yesu ya mukaduuka ake. Tolina wosuwa mutadde mulosa akutemyo nkikumwata nazimbisiza nyumba gyatamanyi na kumanya girangirengamu. Muyingidde nyumba. Mumusibe emigwa mumukuba. Mukuba nte. Kumwena nasobola okukiza brother oba sister bamukubwe bati. Abantu banyi makaba beeramu nga tebakyeyagala naye nga basigadde kuma respect. Omwala kye yakusaba kye mbadde mukola. Nakukiza n'okukiza dewa X nakkiriza. Nga takinaako buzibu kwata kyegatta naawe takyakola ki okuzinza byakuzuulamu. Mwafo singa proposal mwana na swala naunga ne mu grabbing na fighting na tambuza na bigere ngoyita mu Lydia ate Lydia go fukide kizibu kati go kuba kufirako bo buli otango sanyawo business nga wayagala business yo ne Lydia wayagala yiye nze Lydia simwagira nti ampese ndo bangende nga bwe nabagabe ku mami gadget. Nalwane mama gadget okutunula emmali mu mubuza bana musabe wadde omutwalo gw'ensimbi ate gwe yakatali gwatalina na account. Mubuza Lydia ebbanga limazenga mugulako. Mumubuze ebbanga limazenga ngenda wone muga nkwata video nga ngulo tekeyo nani musigambeko nimpaye kyewerero bampaye no solo 10. Mumubuze mumulibera kodi ne mikwano jammwe. Gwe dali jawa na mayugo like kyoyogerako kyotamanyi. Omanya okutegera sikwa mwenna. Ojja kuntabula nja kuleeta bano fact simwe. Temulanga moyita bakaliba. Omanya bayaya bafete muswala. Nenja kwata fact ya kuswaza. Mumvire ko ddala. Milioni 5 ogamanyi buli yasabe milioni 5. Nagasabya ni kumwenna. Nayogede nani? Nsambe wajja nakutwala luddawa. Nayogerako naye wadde bigambe oba nabeerawo ko kuwulira emboozi yonna. Nayogerako naye wadde bigambe 5. Era nayogera ntya nga nvaawo. Nagamba saagala kuwulira kuneekwasa. Kubanja kunyiga ngende ku TikTok. Naitidde ku dduuka lyo okugula na kulanga. Oyina byebwere bwampadde. Ba advisor bakyuse. Oyo musajja Ntale yalimu akategeera yekka. Ntale. Ne muganda wa mirembe gomagalo goba kudduka mu muveeko. Edduka lijudde mali ya mirembe. Mwetereze. Ebyo ayita bikwana bebe bikukuna mibyo yenjera nabyo. Emmotoka zemukana eri waje mwagula. Mumirembe aligambe emmotoka zidde manyage. Mirembe abonye bonye ngali yali kubigere nga ayine biri lwabe nga mukazi munaku yakula munaku ngafa kuzimbira nyina nyumba. Akaunti mwachisanga liko milioni 8. Ne muzise nyenta. Ne mumuteka mu kamera byata nakiza ndi twagalana. Nga talina bwa kivaamu bwe yegaana. Mbuya saye milioni 5. Mumanyi milioni 5 muba muvevenga. Nkumenanga sabani kumenani agafanana.
kumwe nani agafano yavuga kisubaru kivundu kumwe nani afana tanona ina benzi ya loan buli moto kajoja minembe yajisasula ate okusoro kujako na asasula sente oyo alfa moto tazona uja nabateka ku pressure ni mwaga no gwedalo kyaba kuki mwawule safe kyava kuki mwawule safe eyo sagala kugendayo era sagala kwogera bingi please mbasabe kigambo kimu musizinge fire twogerezeganye n'abaana basobole okuddawo oli akendeze emizeeje emibi agimanyi omulenzi akendeze emizeeje emibi kyesimanyi nti ono omuwala alidda kyesisuwe nakusuwa kyetuli mu kulwanagana nakyo Lydia mumuveeko Lydia yabayamba no bayamba chokago beti kabagala omwala abere mu bbanga ngaye bagenze bali mama we kwa mukatuli kinyo tayagala bufumbo buveewo balese ebine biguni betugula mu supermarket ebisonko sonko mu jumu mwedogo baleta abasaba mukute bintu wana mukasaka sobuli kintu kye dikolosani mu mukasuse mbwali yo buwanga bw'abantu mukisenge mu njumbe ani abotekayo bambera mbabiri sinajja wano oba sinabera okugamba nti sagala nsabye basagala mirembe nze mbagala babiri njagala badingana abana abasobodde okustandinga mukama yakuyamba nakuwa akawala wagurabinga akawala akatali mulava akatagana kwagala boyfriend wako ali bulaya noka grabbinga by propaganda nikabera nga tekakyaswa kuvayo kugamba bantu nti sirina ze simumanyi nemuka forcing nemukola bipolopozo nga ne sente za kuwereza okusasula edduuka muzijje ku account mirembe yakuwa mu banka namugamba ku account ekuliko sente nakimanya nasirika na fighting we yali tena chat oyagala njogera kindekeki munkwate bulungi temumanyire anze nze siri afuta mane nze sikolera wano sente kyovola sina YouTube channel njaga mama fina akwe ku voice note namuwanga nwana kana ayogere namwe babiri before ngebito byakatandika nga nona gama mafina afuna abantu ba stopping abavuma mirembe ngategwa basasudde eranze okusaka kwanga kwali kwa senga asirimu kama na nyamba senga sinasizinga fire ogambo yagala omukazi nga gosa soba muvuma ngabo ayina sirimu wabamu ina goto mwina kana mukamaze ke mibekata no tambula mbantu kata no kudda mukola video kati okukola ki mirembe abantu bako sosolo bakozesa so bamwe milimu gwa yasamirira wale bazana ko ina awaya ausigwe ne mwami mbera ya yezimbe yakuleme no kulema nze munamba agala toza nja kwe kubira njogere ko olimba ate pano muve kumuwala ne apewo mumuveko mumweso nyo mumuveko bogere bitasoboka mwesa milioni 5 bileta propaganda wekiso milioni 5 nganeka siku tasola gasa bakora video ya muntu olese biri binamukadde byavunda dobo solo Uganda yabiremerera kyonna kireyo kiwunyireyo nze namuzo okuva Dubai nakati antandikeko bulungi njamuno nawo wawo wali Uganda yamulemera ki nabaddewo nga bakubira bwasasudde nambeemu n'omukazi wedagali ensansa abali chipu bemuweereza mitwalo 210 sisi mulevo zikola video ya sente no way I'm a rich woman I know what I want nyimirira ku facts amwe mulokole yasabira man of God nabi Samuel Kakande nze kagambe nina bagodi father mu Uganda muno gwenso Uganda njagala milioni 2 nakwatirawo nzo aje amisigu nyamba ku milioni 10 n'emfilizinga zine simu waya kanguli yanga mmekazo yamba aka milioni 15 ngene ngole ne simu weti bweti nenga nengula mu seminti yo wana linzimba na wasijuki anaje nalinzimba bana linzimba na tete oba wako nalinzimbe gayaza nina abantu ngana Bisamuel Kakande ngane mbanja gala akawumbi oba milioni 10 nina abantu bange nina ba musumba bujinga gwabuza ku sort ndi bana linda ntundene kwa account ijibantera ko sente zenkolera babuze nzaga zati kati neza mafuta gemvuka balina okumpa mafuta buli wiki sizijayo
babire yazitu ababuzo banzijayo bampa sende mekoso konteke moyo no sense ba bibi down binaku bimanyira abantu nzere mbasa ne mbasa baseka asini sende zokulya najo nabadde nino muwala bamwita Agi ngayagala kwetuga yeze nasangawo nade ngende waseka asini mugamba seka asini nono muwala njaga mtu alako out nesi na musente lanche baya akakadde ku bubiri era yakutte sende nampa nende wali mulanje kanga isibaina kuliawa muyasabye mitwalo milioni 5 ogogero okamanyigwe nate muswala wala TikTok basa somida gundi gosobola okuwa milioni 5 bwa akolechi niwe zikali tudde mu 10 abantu mwogerenge ebitabaswaza ate singa kifufika za na milioni 5 tuzimuwe netugana oba milioni 2 netugana ekyo kibulikika kikola sense ompe milioni 5 wacho sasa motoka nojimara hiyo wayogerako nange wawansanga wanga nzikusabe wa zo nagenda okugula ebintu nembulira manager antali nembaga bannange manager antali mukole muve mu byentalo mugatta abana bano mukole nga njogera kubuulirira nga bana oyo Ivan nankubira enkeera oyo mukwano gwoyo gwansambe nankubire nanga bannange mbale namba yo mama Fina yajimpadde anti nze bawa Rosette enamba bebajimpadde Rosette yajimpadde wazzo ebigambe batugambye byade birungi nnyo yatwagala oliyo Javas nampereze mitwalo 10 ku simu yange nga sizimusabye zeka na kwezinsa no zimudiza sano balage namba yazisindika emitwalo 10 ku simu yange nali simayira namuzo nani akuba mwe namba yo ate simu yange recordinga mwe mujja kunemolera ko nze simu yange recordinga buli mtwanko bi sama na mulengera nga ina sito sanze sayogera ko naye wadde okugana n'ekigambo neki sayogera ko naye era sisa kumuwayiriza oli ajeyo bukakafunga mbasa milioni 5 mbu simanyi biki ye wache mbadde nnyonnyola ko mbojayo bukakafa abujje wo milioni 5 agamanyi mwe mwaje weta milioni 5 okakwata ogawe TikTok ba YouTube mbako no sense anyway chemba gamba kiri kimu mulwane kulaba nga muzimba bana abo siku bawula bonna bana babantu nemirembe naliridia gwe mukuba mwana wa muntu ekyo kubanga gokwata mama wa mirembe n'omufulinga n'omuteka mukato walota mama wa mirembe ku polisi ya kuzaala ngato vanga yo kwebaza abantu ni mirembe yatereza nyumba ya mama wo ngato kigamba nga bantu ngago yali yakulema okutereza kiri kimwe kyali kigeno mugwire kyemmuli mirembe si yagitereza temutakula bantu mwe temunja twogeza bintu tutalina kwogera fe tuli bazadde manya nti wakola bi wakola omutima gwo gwenenye gwo kwita kalibambo gwo manyo gwo singoza nyanda tegemo my brother fe tuli ba bad woman fe mitima jakaluba fe twasase bukala tetuna betufiirwa gweno no bwana bwo bukyali buto fe twakunkumuka dda fe ne ba anti acid basenga acid fe twamanyuka my brother ne tubalabira mbifana by'abana baffe tuina mwako obuntu humanity nefe twamanyuka defense ya tukunyakunya dda ne tukuba katoyagala oyawuka ne mirembe ngenda nina musajja ngenda okwa mirembe obanza ngenda okwa kogo mwana omuto ngwezine enkulu ozisobola zimanye ntalo zezirwanye wotereze gwe mulenzi gwe ele fuga bilaka manyira akamanyiro ko lina n'entulugunya je tulugunya omwana ne mirembe mwana wa muntu ataja kuwetera ebizibu singa sa stopinze balo yabe aja kuwetera ebizibu oyo mwana gokubanga kuba endogoyi no munyiga matama muteka ku simu yogera nono ono yane buli customer ne mukubira simu yogera naye yogera nani no mujjake simu mali netuuka ne bakubanga simu te mali neddayo nadda nasasula ddabo lwaki mwayagula kaunta ne nyumba joli mu mirembe ya kyasomyo nchikumata ne bagizimba ala nga yagala nyumba nungi lando dio ba mu manana 227 226 227 ja kwa baba gobam mine manada mo jisaso ngoza so emusu
oyagala kwa ganto mwala musinga seno mwala akuwa kitiibwa nayo manya ekyaliwo ekiriwo kimanyi love mwagivaamu ddo mwate yajagala proposal teyabikiza atya kuswala nga amawulire mangi olese kamera empitirivu oyise mikwano gyalaba Lidia mumwambaze ngo tezimutuuka muzisibya bukoba bwa buleega mumumwa surprise za birthday ogula bingo ti omuntu nti omuwasa sana okuwa wabira empeta mwagikola nga mwagala kutambula genda kuyiga kusobola mwala yagala genda visa egayi isimanye ezo ziyuka yo babulungi oyo mulungi tu and travel na mu fake na mulya ne sente ato obimanyi ate weegana ate nabadde wongo okubirawo banambe mu baani abo abadagala ensaza ngo bawa sente ne bakukubirira nga ndi naawe nga nango ngamba ze sikolera sente nkolera mazima ni atana amene atana mumwe pankati muri bulaya muvuma abantu baba wobo sente obo sente be baba wobo mwaja gula kadomola ka petrol alumbe nyoko sima watunulanga enva za malewa muvuma abantu nga mukimanyi nze Sadia kyenda mugamba yakitegedde bule muvuma mirembe nensame mu mukosa wadde takyagala mukazi ayagala toolbox ye afuna daily income ye mukimanyi nti oli alina income ye etasobola kwogera etasobola kwegana etalina agirwanirira as simple as that alina daily income ye mbagana mu Alpha Moto najja emotoka ne katoba mama bwe banagisikanja kuswala banage baba mirembe ne kakunguna mirembe avuga motoka kyatagala yetagala kuvuga batagimanyi tajimanyi sente ze bakwatira kwa account yemembe ko yateka sente musasule lwaki bazikwata kwa hanga account yo yategenda ngakuwa de milioni 5 ne bazikwata bali ne mirembe de mulizo bulumi bwa mirembe mulizo no bulumi bwa apeho mulizo n'ensambya mulekeraawo okuforcinga ebintu by'ekisirusiru nze muna ayagala okunkuba propaganda ngenda bakubisa mazima gokka setaga propaganda wa ngenda basabula n'amazima ngenda basabula n'amazima mwepamene okwepamene otukenga nawo tosobola kuyita wadde okutuulawo ate yanguyira omuwala oyo ogenda yekuwa otayogere naye naye ojja vaawo oyinawo okyabo wali obazeeko abavubuka bali bakuvumiranga kye wajjangako ebintu abantu bayombanga nga ffe tukwolereza lwa mirembe nga tugamba be babi wali obazeeko mumuli ku bagezi be Kampala bannange ate namwe abaana mwe abawala mmwe kalo naye yafirizinga kubanga bamukaka nga ate mukatuli kinyo ate okuswaza ewaabwe obukatuli kikitawe ayina kola nedduka bali bawalwa kitawe bayina ebyo ebintu by'abasikatuli kyebyo baiti ebyo babeera mu simanyi seminari ebyo biki ebyo bemanyi bali bawa yanguyira akawala ako weetonde okendeze byokola naye kyesimanyi kyeseka kasa kakwegayira musigale mubadde mu business okumala omwaka mulamba nga temwegatta nga musula mu nnyumba emu ng'ogenda ne weegatta nga mukola business neera ng'omukuba ekyo kimanya ate olumiriza mukazi wange osiikinga sympathy wiki yo wife ki wife nga mwaya webisenge kweja emyaka omuntu waba asirisa ate nja kwogera bingi mundeke bali baana bato tulwane kubalaba nga bagatana omunenzi mu bubuulirire omunenzi afune ba godfather bategeera naye wetoloddwa emikuye enkwayaju wafuna omuwala ow'omuwendo n'otamanya muwala wa muwendo gwe kasawala basende ku account nomanya nti olina toolbox omuwala yakuŋŋaanya busente bekuzimba nnyumba ya maama we nga kyekirooto era asobole okwegulira emmotoka nasobola sala bana batano omulenzi atena kyakola bana batano omulenzi balaba ekitanda oba wakijana n'okimwetera n'akuwa milioni 10 ekitanda ne kitunda bakusaba ekitanda olira gyojja kitanda banna bakibajja my brother omwana akufunanga mirimu musanze nga gyagenza oteekayo kale n'akufunayo omulimu n'omukwata video n'omukwata nga ngayita kuli n'ozitaddeyo keesi esakakazi katukamanye nvaako nze simulevu ya musiso ajisa milioni 5 ni milioni 5 si kizibu kyange simulevu ya milioni aga
Weita serebo naye baserebo ojja kubuli. Munumbye luko wesigire munumbyani mubogeza mwe bato bana abafere baga mangambo bampa wabira twamwa wabira misango jagana balumbyere musajja gundi bamogeze namugamba musajja gwe okaka sabane misango bampa wabira ogoyogera bamutade mu kamera namugamba otoja mara omyeze yajimalawo muve ku bantu amazima tebalwanagana nago nsambe togenda kulwanagana na mazima ebitufu byonna bimanyi buli ekikonebwa akakatono kimanje kiva ne gikikoma. Please sit down and call. Wegayirire Katonda akusonyewe mu bikorwa byo. Saba Katonda akuddize the favorite woman. Chesi sobola kukiriza nti asobola okudda. Are you tortured? Damaged? Mire mbadde n'okufirwa buli kimu. Kati kagambe kino naye ngo mulekedde peace of mind. Ali lwadde okufirwa buli kimu. Kagaye maduka agende nengo mulekedde mirembe